Kati bannange wano nabalaga oba gaali mazaalibwa gaye nga waaliwo ebisagazi nembitema ebisagazi byonna ne tubitwala ne tubiriisa ente zaffe ne ndeeta obumotoka bwa manure obuva mu nte zange wano ndoza twayiyeewo obumotoka obusukka mu 100 nga tubuyiwa wano bwe twamala okubuyiwa ne ndooka ndeeta tractor neerooka evuugula ng'erima bw'eti yasooka n'erima ng'ekkirira n'eddamu n'erima bw'eti esunsule olwo abasajja bange bano ne balooka bajja nga bakoonakoona ne tugenda nga tulondamu akasana be kazzeemu awo ennaku 2-3 ne tulondamu era kati balondamu olulondo olusooka olusembayo kati jjo twafunyeeyo ekire ky'enkuba kunze nti eno yessaawa ey'okutandika okutegeka okusimba kati bannange mulabe steps ezo wabaddewo kisagazi tukisaayeewo tractor ekiyiseemu ekivuugudde abantu bayisizaamu emikono gyabwe kati ntaddemu ekigimusa manure naye manure takolerawo kati wali eri mu sitowa ngenda balaga ojja kulooza nti ate kakika yatandise okudiiringa mu birime ojja kutunuulira ensawo n'ensawo ez'ekigimusa ekya DAP ky'olina okusookerayo wansi waliwo n'ekigimusa ekirala NPK 2018 kye baakolera kasooli ate oba nataddemu nakavundira manure ate lwaki ngenda kuteekako akagimusa ako nakavundira manure takolerawo manure ono agenda kuyamba ettaka lyange okulizza engulu era manure ono agenda kukola ku sizoni eddako naaba nsimbyemu kasooli oba ekisagazi naye kati wano okukuza wano bw'oba osimba sooka oyiweeyoko akatondo ka DAP olwoka osimbe oluvannyuma ojja kukyusakyusaamu mpolampola era waliwo nakiri ky'oyiwako ekya NPK 2020 nga kasooli atuuse wano ndibibalaga nga kasooli atuuseyo eyo naye kati bannange raba kyekyo kye tuyita okwetegekera